Amabeere agaagwa gampomera nnyo okusinga agayimiridde. Yes, ebbeere liyimiridde siri ya mugaso gyendi nga lyagwa. Nze nnyumirwa nnyo okusaakinga akabeere ako ne mpuliramu ku tutaatata nga tunningira mu kamwa. Ebbeere lyagwa lya njawulo nnyo ku liyimiridde. Nga ndaba abantu bafiira wano. Wagasaaki okimanyi nti omukazi yagwa amabeere asobola gakwata bw'ati n'agasitula n'akuteekamu omutwe bw'ati. N'owulira nga ali e Bulaaya. Aye ne lijja nga ddene alikwata tebakuteekangako mu bbeere. Oba weekumidde ku mukyalo omusebe kikyamu ogenda kweyonoona yingini. Omusajja tosuna omukazi baba bakkuse omukazi n'okamuko asobola okupa amasebo. Bo embiri gyabwe giri sensitive nnyo naye kati omusajja ye okamukola ta nga wansi ako basaluuti. Maama nnyaba ayinza n'okukwatira awo mu kiyungu. Nagaana abantu bakanoonya. Wandi kati ogenda okulaba nga yekyaki erimu amazzi. Ogamba kange nensabireko keeno. Kino emba sina kiweebwayo osobola okugenda ewaka. Kagambye jangu n'omwenge. Jangu na buli kimu. Kasita ogubikako ne gutatuwunyirira. Tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. Buli omu pasito oyo buli omu amwogerako lulwe. Gwe bwogera n'omulaba weekanga otyo abali tagenda mu church ng'otandise onoonya church ye gyeri. So ayogera reality. Yagambye omusiraamu jangu n'enkofiira y'otuule. Yes. Lwaki we tubeera mu bintu bya kukuŋŋaanya ssente mu society buli omu bamukkiriza n'atuula nga bw'ali. Bagamba musiraamu otuwaddeyo mmeka, mukatoliki otuwaddeyo mmeka. Lwaki mu bino ebyokusinza Katonda tusinza Katonda omu mutandika okweyawula? Kale nti abalaba abantu ebiseera ebisinga amadiini ago bongeramu obubadi. Obadde okimanyi nti Abawarabu bakyasinza okunywa omwenge? Baŋŋamba. Be bakyasinza okunywa. By the way, yes, baŋŋamba. Nze waliwo gayi yali abeera eyo n'aŋŋamba naye okimanyi nti Ashiro Omuwarabu asobola okujja ng'awunya omwenge n'asala eswala ye n'agenda. Lwakuba nti ffe kale Abafirika tukisussaamu. Era pasita oyo olaba oyo pasita agenda kufuna nnyo abantu. Pasita Lwomushana agenda kufuna nnyo abantu. Olw'ensonga osobola n'okugendayo olw'okuwuliriza endowooza, olw'okukyusa ku ndowooza. Ogenze lwa Katonda. Naye kati waliwo abasumba bamu nga ye ayagala akupikemu ky'ayagala. Embeera ze yakuliramu. Manyi abantu kulira mu ayagala zikyusizaawo. Waliwo akula nga ye muniga ayambala bya kiniga, waliwo ayambala legeza. Kati ye embeera gye yakuliramu bw'aba yakula ayagala kiniga mu kyaki ky'aba ayagala kyonna kye kiba kikolebwa. Oh yes. Kati oli omwana oli oyo omusumba yakireese nga kiri open nti Katonda wa bonna yali agezezaako omala kukikola ye Bugembe assa Bugembe wakwa ne bamukubaakubamu. Omusajja era kyaki abadde asaana oba kyaki nga yenkana atya. Era yagambye waliwo abasumba batandise omukuba. Bajja namuwa obutwa. Bajjamu obutwa. Sikulimba. Gwe bw'otunuulira enjiri ye n'ez'abalala tebikwatagana. Ate bw'oba ogoberedde enjiri ye entuufu. Era pasita weegendereze mu byolya. N'entambula zo. Mukyalawo tomwesiga. Ate era mwe bayita ebiseera ebisinga. Jangu Climax bakuwe emmere. Okitegedde? Jangu Climax bakuwe emmere. Tuli ku Climax we tukoledde. Ndi ne Ashiro mukomezaawo. Abaana baasala Ashiro ne mpulira ag'ennaku enkutte nga sinnakugyamu yadde akasente ne ngamba Mukama. Naye ekyansanyusa nti watambula. Waliwo bambi n'omwami wawa Abu Dhabi yagamba bannaaye eddagala nawulira balikyenda naye gayi yagaana okumpa ennamba yo. Nabuli muweereza ku Valentine ng'alina lifuna sando oba lyamutuukako simanyi. Waliwo yagaana omuwa ennamba yo? Ng'amusaba ssente nnyingi balisuula ne basaba nnyingi. Nze namugamba mazima. N'omugamba ko tukola ki? Era singa teyalifuna yandikuddidde yandigambye wayo ebintu byange. Ne banga alifuna. Ku Valentine wennyini yalitumya naye ng'alina tuuka ku Sunday. Abaana baakubaaga naye abajja mu inbox balina ekintu kye bansaba naye ndowooza kankulinda ove mu kisiibo. Tujja kukikola ku baagamba baagala ngende ku location. Tho sijja kulaga naye baagala oba nnyonnyole entandika y'oku okuva wetandise paka weggwera. Ntya kiba nnyonnyole mu kisiibo nkikola wadde nsiiba.
olw'ensonga guli mulimu ebanga bagala obanyonyola okikola oti okamu otya okuva oli wazze wate process biki nnaku mikigwe gobeera otya naye temutya mujje bannaye mwetereze eyo ye capital wo bwona akaddiwa olwogezi olina kwetereza kati obadde okimanyi nti abaana bebeegomba bebagamba kale gundi kale waliwo omuwala ono yafa omugezi Diana Bambi kati oyo omwana yali mu mbeera ntuufu kyolaba bali bamwettanira ebyaddala tewali agenda kwettanira ojja kukaddiwa n'ebbina lyo okaddiwe n'ekkala ye ennungi okaddiwe n'effiga zo nga tewali yadde ate remember abayitolola be bamu olululu kulabanaga nagendayo oyo omudira butafa ayiringula naye tewali yandikomyewo ogwokubiri ng'aleesa akaseera akabera kagamba eyo siddayo gwe tolabangayo ebikyala nga kibi naye nga bakirwanira okufa obufu anyway tuli ku The Truth Media go subscribe ndine Ashiro alina eddwaliro terikola ebyo byokka likola bingi agenda bitunyonnyola Ashiro yafulumiza akayimba akapya omukazi eyazaalako okitegeera kwenfiira ng'ali ne Crystal Panda nga mu video bataddemu omuwala oli omuwala be yabadde anyeenya y'oli gwe batuga ne bamugamba weeyale omwamujjawa ene tujja tukawo munaye olwaba omuwala oyo nze Raji yamumpa era abeera wa natuma Raji ne mugamba mpayo ttiimu nga byazaalako byonna ebikazi nange awo esirikira alina buli category alina abaana bangi alina bupeti alina abamabina alina abanene yes nakindeetera naye ekyana kirina waaka mu butuufu omusajja yakikwata naye kyayiringulanga ebbina kikyotegeeza kiina waaka wakwatamu saakwatamu kikyotegeeza kiina waaka Ashiro okusinziira bwe nakiraba waaka mumulabira ku maaso kati nze ebbanga lyemmaze naawe mu industry eyo oyinza industry yaki nokulaba ng'otambula nemmanya nti oyo nentambula ye yandibandira butafa basireyo abo balaba temuli yadde mibiri gye mulaba nga mutuukamu nga yambalina Kimazas Union obimanyi bakyabyambala aboola beefula baakabyabo nga byogupale munda bw'aba akuyambe n'agwambala tebamanyi buno mpale bw'abamanyi obutini obwo musanga mu Kimazas Union naye ng'akulaga wakabi era bw'omulaba ogamba omuwala oyo bambi emala mufuna ngenda baga mujje climax mu having a fun weekend ebeera nzigule 24/7 ate n'obuli lunaku lwonna osobola okukerawo ku makya n'ogamba sina manyi gafumba caayi naye nga ku mulimu ntuuka ssaawa 3 ssaawa emu kambere climax nywe kacaayi kange kanzike then ngende ku mulimu kacaayi kabeerawo as early as ssaawa emu ey'okumakya caayi aba ali na daily so jangu ekintu kitambule bulungi nnyo okuleeta abaana ku weekend bazanye buli kimu weekirinaawe omuzadde abaana biki wano ate security gulu nina ebintu byesaategera biri ebyuma bikola kibiri ezo bazita virtual reality games kati ezo zo z'abaana omwana asobola okugendamu nalabedde ng'avuga emmotoka ne bamulwambaza biglasses kati nze nina kye natulamu awo naye nkiddukamu ne banteramu geemu ya dinoso yannumako omutwe mu geemu nerabedera ng'egugjeeko ati nabuuka mu bubuusi ngenda okubuukamu nga ndi ku semi nali mmanyi nazo roboti zikola wano nkwano tebitegeerekeka gwe olowooza nze nzekka ogenda leeta wano abantu bangi babirebe ngenda kukulambuza kati olunaku lwajjo nalabye walukira ekyetoolole kiringa kisaakasi bataddeko omwana wa tanaweza mwaka ng'akiriko ensoko ze yafudde okumuggyako amaziga ge yakubye nga ne maama we amwerabidde so kati jangu wano buli kimu weekiri waliwo helikopita waliwo emmotoka waliwo piki ebyo byabakulu waliwo games osobola okuba nga azanya firimu Jurassic Park weri nga gwogoba zikugoba naawe ozigoba ate nze okugamba yandyako omutwe mu firimu babisasulira mmeka mutwalo nenda guwaayo naye engeri gye ndi mu kisibo eriyo mu kati katinde kiggwe naye ninawe game gye njagala bakuwe onoogiwezaamu eddakiika 5 ojja kuba musajja nze nja kugaba gye baba bakuteekamu etegezeeyo bigemu etegezeeyo bigemu naye omusajja akola ogufo baabo so wano wetuli naye nga tugamba taba Hayes International oba Jobs Abroad
bakugamba nti no webale okutwala mu Arab countries UAE countries zokka tatwala eno walala eri yokka emirimu gyonna weegiri ogenda n'omulimu weegula olwedde ogenda okukola oyagala okugenda Abu Dhabi Dubai yo mwezi ensi enamayisimu kwerioko okubanga kweyali nga buli kimu kitambula bulungi. Ashiro oli otya ekisibo kikutwala kitya? Sibo mashallah si kibi kirungi nakimanyi futali olya ndya ebiri kyeki muwowe omala okulya n'olya oba omala kulya kasitanywa juice bwenti ng'olya n'ensaala kaswiri n'olya mugamba yingira ekisenge. Kakati kambuuze omala kulya n'olya oba osooka kulya n'olya? Mmala kusiibulukuka mu nsiibulukuka entuufu n'endya then nomala n'olya n'eddaako era nsooka kulya n'olyoka olya nensooka ndya ddaako. Banaye muwoowe abantu bammwe muleme kugenda muka dry okyekyo oba osiibye dry omwezi mulamba. Anyway nenga sooka obuze ku bantu banaye musiibye mutya abalabi ba Truth Media mwe bali bane kwagala mwami ono ne banaye ndabula abatema obuntu buno muteme bulungi nga information bwe omwana yagenda n'agatambu yalaga nti nze nagenda ku best nenfuna ekikazi nenkifuna nenkirya nga sikikebezza ng'aleto yambadde ate nga sambadde mbunze sambala information yali ndala ate wakawa obudde gwe yakatema okimanyi yatema wano mu kusooka n'anoonya ne wakati n'ewasembera abaana batema so mbiteme bulungi naye nga mbagamba mujje ku Siyana Majjanjabe. Bagitani? Siyana Cosmetics and Herbal Uganda Limited. Tusangibwa wali Bulenga ku mwenda awo ku mafuta ga Shell. Ewe tusangibwa mujje tubajjanjabe nammwe abakyala mujje tubatereeze. Sinze ndiyo nzekka wali abasawo abakazi. Wabula bw'ogamba nti nze njagala Dr. Seegu Yashiro naye ajja kukolako bulungi. Ndoza mukitegedde gweoyagala yakolako self service wali wona. Mwafulumiza oluyimba olupya ne Crystal Panda omukazi eyazaalako okwenfiira nze twalwogerako wano nga last time nga teluna bafuluma n'oŋŋamba naye nga simanyi nti luyina eno waffe tukiyita banta luyina vibe ennene bwetyo nze omukazi eyazaalako okwenfiira essowaani kwanzijuulira kwendiira lwaki okola bwoti omuzaala wagwenviira gweleeta single mother lavunjira kubanga naye yazaalako eddeera abeera mukazi zera okitegedde oluyimba lwani ku mwembe oluyimba lwange naluzemu ne Crystal Panda gwasooka odukola luzemu ne Crystal Panda nasooka nendukola kyali wange naŋŋaa guno oguyimba gulungi ne mugamba lwaki oteekamu amaloboozi n'agamba yizero naŋŋamba yizero kateekemu amaloboozi nalabye ne Dr. Brain nga akutiddemuko Dr. Brain si kwewa naye yaŋŋaa naye gugayiggwe owandiika otya naŋŋamba ndi muwandiisi twaliwo ati ni awo naŋŋamba gayiggwe ndi muwandiisi naye oyina engeri gy'oyiiya ebintu ebitrapinga waleeta obutiiti kati oleese omukazi yazaalako omuntu kyaba talowooza ate nga weekiri kati buli luyimba abantu balwebeerabira mulina okubaamu ne huuku ezo ezikwata abantu enageza okulaba nga in one day lulimu 11K kati zitambula bbiri waliwo bagayo ono bamwita Dr. Magic K DJ Magic K eyiyo beri kati 18 point something K gundi challenges nine erike 18.6 onje tuyina erimu kagenda mu 2K ne DJ Magic K naye nakoze omulimu mu nyimba banayi mwebazeeko ate munayo obeera awo mulanga akikoledde ali kwala meetinga ngako naye Magic K na meetinga ko lumu mu Kivulu ndoza kya Sahara naye bwali misanaawo twayogera mu katini awo erina tambo siri kyasinza okuba emikolo asinga kati emikolo ye DJ kati asinga emikolo amanyi kyakola anyway tusooka omugire mu luyimba luno lujja lutya mulutandika mulutuusa mutya wano okufuna ba vaccine ne mutuleeteramu gwe baatuga byombi baabimukola naye atuuka n'anyumirwa wano ku endi wamuwulira ne kati lwaki obadde ogenda kuntuga nze bwe bati owulira manyi waliwo obugambo omukazi bwakozesa n'omanya nti atuuse tekwali kunyumirwa yatuuka n'apondoka n'agamba kati nakwogera bigambo biwaana bino ebigambo kankubulye bino ebigambo omusajja nga aleepinga omukazi kyo yaleepinga era gayi ekyo kikyamu
omusajja omulungi bw'ati wali togenda n'okwana omukazi sente zikubula abakazi si babbeeyi ate zimuwa ekyetaano ate nze kyemmanyi baali bakkiriziganyizza okuwagana ssente n'omwana n'atukire ne yeekuba n'atuuka ng'omukulu talinaamu ssente agambye yamuwa 3,000 kati 3,000 zibe ki zikole ki ezitagula kitole kya ye by the way kyogereko olinamugamba asooka ompe ssente olinga ojja kudda olowooza omaze kumbe weetikkidde bisiraani byereere oyo omuwala no singa lwakwati yakitegeera yandineebuuzizaako nti dokita nkole ntya n'amala akwata oli n'agamba nti zino olusente bwampadde pa munda munnabunnya n'akwata bw'ati sente n'akuba maga bayo omutani gayi zoganya koma ku zino ssente n'akamanyiiro maama toddamu zifuna sooka onnyonnyole bakikola batya ago bagayita makkati ga muntu ssebo sooka omunnyonyo ebintu tobibuukako ate kyobadde sikimanyi bakola batya nkubuulire omuwala ne bw'obanga tomwagadde ne bw'oba kyewasuubidde si kyofunye kino nkiddamu gw'omulenzi ali wano oba omuvubuka ali wano oba omusajja ali wano omukazi bw'oli mufuna ne bw'oliba nga kyobadde osuubiramu si kyofunye baako ky'omuwa at least bw'aba genjala n'emitwalo 2 muwa at least ogumu ate yogera mu mpolampola omwetondere omukazi oyo kaalikwata ssente z'omuwadde ate nammwe abaana buwala temukikola kaalizikwata bw'ati n'azikuba n'agamba nti kati alina kukwata ssente zennyini z'omuwadde n'azikuba n'agamba ku zino z'oba okomako mbwaggwe n'azikubayo wansi tazikozesa nazikozesa aziteeka wali maama oyinza zinoonya ssente neebula n'ogenda ne mubasheeyi bakusomere ku dduwa nga kigaanye kati okikwambululako okola otya olina kwetondera oli yennyini oyo zoganya ajja kiwuliramu oba omuwala yakikola omuvubuka ali mu kkomera kale nekyeyakola ali mu kkomera byebyo waki ofoosinga ebyokufosinga sibe byamutwazayo already yali bamutwalayo kati anti si bwe yali asoose obutambi walabyeko bumeka minizi waliwo bwe yali yabasooka waliwo yeediima n'ajjayo ne panga amugamba gwe jalaba ku maaso olaba okuma yali amufosinze yayingizanga bwati yenna nno ng'alina olusolo olugonda oba lwaki tewajja musiyana n'enkuwa eccupa ya mitwalo 4 gyokka awo si we twaze nadda tewalulaba waliwo ebintu ebituswaza truth media nga byo byakutuswaza buswaza ng'abasajja ojjayo otya olusolo olunanga olukutte na ku muntu okakako omuntu omutuufu ayingira direct teba ku beating around the bush teri kuwa support oteeka buteesi buuti omukulu aba amanyi bw'alaga naye yajja bw'ati alina lukwatako waayagala okukakasa ate akutte kamera alina bwetuti watuswaza nnyo kale naye tebirina kyakukola ekirungi oli musajja tebirina kyakukola naye webale tuswaza gwe kati sooka tugende mu luyimba kale oluyimba nalukoledde abakyala abazaalako mwalukoledde wa nasooka lukolera wa producer wange gwe bayita Stone Trackstone Trackstone yasooka n'alukola kagaya kaze kankola ennyimba zonna kasooka ozikolamu butiiti mapiico nendukola nelufuluma nendukola ne video director Nasa yalukola naye teyatambula nnyo kugundi yakuba ku YouTube ne ba DJ tebagizannya nnyo kati mba ndi awo ne musajja waffe twali tugenda naye Bunjako ekyalo kye bayita Bunjako ene gundi kule Masaka nanga zanyo oguyimba ogwo nalinda bazichallenges nga abaana bazifuukidde ekizibu nangamba kuba oguyimba ogwo tuwulire naye kuba naffe enseko panda n'agamba negwashiro nagamba oyi yagayimba nagamba basingo maathe obalina kati nangamba soko kikuba kiwulire nemugamba togamba tukikube soko nteremu amaloboozi gundi y'okuteeka amaloboozi go wagi nze yamugamba ku luno naye luli obutiti yaŋŋamba kati ndowooza n'aweereza abaniga be baatini baani ba Dr. Brain ono gundi wa Galaxy Victor yo ne bamugamba kola oluyimba nali ndi awo ng'agamba enkya tusinkane bwati ni ku ssaawa 11 ne mugamba ate nze nnyina obuzibu wendi ati n'aluddamu bulungi n'alukola ekifaananyi wax yakikoze namulabye wax yaza alisoba era omumanyi ebintu ebyawana naye aŋŋambye bwe yabivaako namusanze busanze kyamaze ng'ali ku seti naŋŋamba nabivaako emyezi nga 6 ne muga wax tosobola kuva ku bintu ebyo wax kati bivikisini babudansi babuleeta bano abaana bwe bayita ba the vibers be baleeta gundi choreography gwe mwateekamu kati nze choreography wange namukwasa bo
golukola ngo bawuli mabonga banonyezaako gundi era baalimu kati ebyana byonna ebyalimu Raj yeyampeereza Raj Kabejja 06 dancers bagita 06 dancers yandeetera taxes nangamba akirolonga bamusanga wano Kireka walina house ye yandeetera taxes Kireka bweyogerere ali bweyogerere alina house nyingi waliwo eri Kireka ne bweyogerere nangamba londamu ebyana bimwalaba mwe mwajjira nno n'oyo ne mwajjira ebyani Patricia naye era munnaye era ow'omukisa omwana alina omukisa gw'ogwagalwa abaami era awo twashuutinga vidiyo amaaso gonna gaali ku ye bonna Katonda mu ggulu n'ennamba kyemmanyi bw'aba yagigabalaka yagabira abantu nga 12 awo tuba twali ku kizinga nga buli omu ne mwandika mutya munnaye bulira ebintu byali bya speed lwakuba nagenda ne mukwano gwe Thunder era ngeno mulala ne mugamba wandese otya nze ku byange simuleka nkugambye kyokka ku bibye yandika twali awo nga nanga nsalako panda video yaginsulako busuuzi nangamba olinamu obudde nkya tushuutinga video ne mugamba sina confirminga by sawa nya ne mukonfirma ne mugamba weebuli nangamba njala tukole nengenda nga set yonna yateredde bambi yateeka buli kimu panda yateeka mu video newa atini yasasula okujjako naleeta byana nabazinyi but the contribution yeeyo ndowooza kubanga bw'oba gwe muwandiisi gwe creative wiki that was the contribution it was a 50-50 ate akola challenge panda lunaku ateeka nga 15 nziraba yakute ne mukama we n'amukozesa omukingi muzungu si mukingi omanyi lwaki bamuyita muzungu nze sita muntu muzungu nawe mu America oba ewalala ne Sudan oba muzungu obuzungu kitegeeza ozungira mu nsi etali yiyo era naye muzungu kale yazungira wano waabwe anti ayinza okuba mbu kimanyi amakulu nanyigira omukingi yagikoze bulungi kamenyo ng'agikoze n'omwana wali zino nabadde manyi gwe ne gundi bamuyita Akraj nga manyi muli wa friends si mukwano gwange ate omusajja mukwano gwange baddingana balina okubanga baddingana kuba nze mulaba nnyo n'omwana omukazi nga yakukyayita kukkiriza nakusemberera mwana abyavaawo ebyo boss abaana bamenya abakazi babawuliramu wulira bino ebigambo oyo omukazi wa Victor Kamenya anyirira okufa obufi nyakuwa story nga tuvudde ku saagala tugendeyo eyo kigwomi temuli story gyegenda okuwa njagikuwa mbwe yawasa omulala maama olweyo olukadere lumanyi olusonanyabo sooka olindeko basobola okuba nga bali on and off nja kubuulira lwaki n'omukazi era bw'owulira akumenya omutaamu kati nyinza okugamba kivikira kamenyo bambi kikaaba naye nakyo kisu nakyo ate nakyera wansaawo ene wakuba nti ebimu tubimanyi tugamba owaayo egyo gyetukola namawulire biba ne bwina bwe tugende maaso oluyimba nenduwandiika kati okuluwandiika ekyamazima nze nakoma ndowooza okubeera n'omukyala atazaalangako oba mukazi wange omukyala atazaalako mukazi wange maze naye emyaka 97 yeka gwe yatandikirako nga tazaalangako abasigadde osooka mumubuuza olinayo omwana si kyekyo mbalaba olwedde nze nyumirwa nnyo amabeere ago agaagwa amabeere agaagwa gampomera nnyo okusinga agayimiridde ebbeere liyimiridde siri ya mugaso gyendi nga lyagwa nze nyumirwa nnyo okusaakinga akabeere ako ne mpuliramu ku tutaatata nga tunningira mukama nyumirwa nnyo okukwata ku mubiri nga gugonda omuzaala yazaalako abagondo ajja mukazi yazaalako ata bw'atagonda bitundu atist agonda olubuto omukyala yazaalako atist agonda muno mu lubuto nomanya nti weekutte si musajja munnange manyi nnyama yaffe ekaluba naye ku mukyala ate yakola ki bana batanazaalako baba tebagonda bukaluba nza nokasanka kekakaluba kalina omubiri ogukaluba kakola jimu nga buli stifu wewe kali bwe kati konna ndeetera nze kwisukule kugambye amabeere agaagwa abeere lyagwa lyanjawulo nnyo kuliyimiridde nga ndaba abantu bafiira wano wagasaaki okimanyi nti omukazi yagwa amabeere asobola gakwata bw'ati n'agasitula n'akuteekamu omutwe bw'ati
n'owulira nga ali e Bulaaya ate ne lijja nga ddene alikwata tebakuteekangako mu bbeere ne bannaaye oba weekumidde ku mukyalo omusebe kikyamu ogenda kweyonoona yingini ashiru nedda omusajja okwenda kigasa gwe maama w'abaana ali ewaka waki omusajja okwenda kiyamba gwe maama w'abaana ali ewaka kitya bamama b'abaana tokimanyi nti bayomba omusajja wange akubakamu biki naye omusajja buli waagendako ebbali gy'agenda okusanga omukugu amugyemu n'akatuuyo akange enseko zino zi prostate gland agikange edde ku nnomo ku nnomo oligino bwe nsanga omwana nanjuyayuya nanzirako waggulu nga nze ndi bwe nti kitegeeza mama wane waka gwe agenda okufunamu atya mbwenzi agenda kuba ndi strong tokimanyi nti bano abasajja bakabode bano bakanyama emibiri bakola mikole ne wali tukola mikole ne wali tukola wakole nti bwe naafuna omukyala owewako oyinza okuba nga twamanyira kibaafu luwe nkomawo nga nkuba ekibaafu nga nkola ki ekiba kira kibaafu nze nkiyita kibaafu okay naye ogenda kusanga omukyala ate nga museeguku okusinga gwe omwami akukuba eziri sitayiro zennyini embi zipafupuufu z'otalabanga nako ogenda kuddayo ng'omukulu naye awulira ali strong olwo mama we wakasi mwerabidde tebakulimbanga n'omusajja akwendako nti ayinza okugamba nti maama w'abaana abeerayo ewaka naye yantama omukazi buli gy'okoma okubeera naye gy'okoma okumuzuula obuwoomi omukyala w'ewaka gy'okoma okubeera naye gy'okoma okumuzuula ebirungo nga ne buli abantu bayomba simanyi omaze omwezi mulamba tetwegatta anti kiri otuuka n'okimanyiira naye era omukazi okumala omwezi omulamba kiva ku gwe mukazi n'omusajja era waliwo abantu abamu be nabadde mbuulirira abafumbo ne mbagamba ebintu byemukola bya kisiru nnyo toyinza kuba omusajja ng'omutadde ku lutiini bw'akoma wakimanyi lukomawo alina okunaaba omuwe emmere mugende mu buliri mugambe essaawa wadde okomawo ssaawa 2 era ekomawo ssaawa 4 abaana nga beebase tukutuyingira ekisaawe ajja okuggulawo ng'oli bwerere nga bwe wazaalibwa weesibye n'akatiiti w'obadde okomawo ssaawa emwe ewaka nga abaana balaba tv keerewamukko olwo tutandise omuyigiriza emize gy'okwenda tewali gyakwenda kati obudde abo malewo obulala agende mu Truth Media banyumyemu mwe temunywa kacaayi ng'abasajja ffe tukanywa wali ku street abeereko ne ku street be ku kiboozi anyumye ku kiboozi buli omusajja w'omufuga gweyagala gye essaawa emu kigenda kufuuka kidoomanti ate we kyogereko nze wakasobola okuddayo essaawa 6 naye nga tuli ku street awo bavuka n'avuka nga tukuba kiboozi okitegedde kati olina alowooza banaye gwewooli ovaawo ekirekiro nga boda tuli ku street okitegeera omusajja aba akirinzinga bwongo nti bw'anyumya ku mboozi Truth Media n'amugamba kino oli n'amunyumiza ku kiri oli n'anyumiza ku kiri ogenda n'okulaba nga bw'afuna akasente business wise agenda kuba ate wanjawulo ajja kukola ekintu ky'oneewuunya bamama babaana muleke nammwe okugira omusajja bw'obanga omunyumira ng'omuwoomera tasobola kwenda so kaakati amaleko ku budde malako ku budde waka otuukeko waka nga bugize ng'abaana beebase musajja jangu ng'olinga bwe wazaalibwa omukazi okuggulawo oluggi muggulire omwami wo ng'olinga bwe wazaalibwa n'omusajja engoye azireke ku mulyango kati n'olaba kino ekintu kyo naye kiba kibadde kikulaba buli kadde era olijja nga weeyambudde ajjagapa ne banne mama naaka kiki kino kyonkoze kwata engalo zino 2 musune ku bbeere bwe ttapa laba endulu abaana omusajja suna omusajja abasajja tembisuna abakazi baba bakusedde ajja kufuuyira bwere omwetamu yes bwajja mukwate bwoti zino engalo omukazi zino engalo kati naate abatemamu bino tebabitemamu kati agenda gatta ekibuuzo okuba gye twavudde owulira gwe bayita Sma Edward the Great oyo njagala mulaba oyo omuntu byagatta ebintu ebyo oba mpeebula bwebuuzi kyali wange nnyo bamuyita Edward the Great ali bweru gy'abikolera ebyo bana ekivubuka ekyo
Edward the Great ze kwebaza nnyo omulimu gw'okola. Kibigatta ne gigatta. Aba Edward the Great oli w'amaanyi. Nze nyumirwa nnyo era kwebaza omulimu gw'okola. Ekirungi ky'alina asala naye n'ateekako ne linki ya vidiyo gy'evudde. Waliwo n'ekirala bakiyita ayina omukazi yabandeetera bamanya Rising Star. Omumanyi Rising Star? Tubeera mu field. Ekyo ki Rising Star nakyo. Kati waliwo kye kyakoze nga Panda alineka n'akawala ke bayita Apple. Apple. Wakalabye akakantu. Nga Apple ne yanobye? Yanobye. Ate ng'amwagaza ki? Ng'ali ne Panda. Bakola ki babiri? Linda kwanka kulage Lindako. Apple yanobye ne Panda badde bakola ki? Nze simanyi. Ate Panda ali abo. Dengere. Ngatulaga mbuno Panda tumusibeka Apple. Oli yataddeyo. Kyo kino ekibitema kikyo ki Rising Star. Bw'oba ne mukazi wo nga bakutereko oli agamba nabalabyemu gwe kituufu. Bane muteme ebintu bulungi nga tubyogedde. Oyinawo ngambidde nsoko obaleka batema. Oyinawo ngambidde omusajja takola ki? Omusajja bw'otuuka bw'oti ku mulyango bw'olaba nga akyali dormant. Kwata zino engalo bbiri. Mukwate ku Nwanto West guno okwate ku endalo gimusuneko wano katoweta. Ng'omusajja yasuna. Omukazi yasuna. Omusajja tosuna omukazi baba bakkuse. Omukazi n'okamukola aswa n'okuvaamu obubi. Asobola okupamba ssebo. Bo embiri gyabwe gi sensitive nnyo. Naye kati omusajja ye okamukola ta! Nga wansi akuba saluuti. Maama nnyaba ayinza n'okukwatira awo mu kiyungu. Naye kiba kifunda. Wamma ndaba nnyo bano bagamba mbuno bino abantu bakeera nnyo ku makya ng'omukazi ali mu kiyungu n'agendayo biki. Gwomanyi abasajja bamenya sinki z'abantu. Balandi road mulaba kutereeza sinki tebalwana tebagiteekako kidomola. Naye kati obuliri twabuvaamu tubumanyidde nnyo tutagalireyo mu sinki mu binaabiro mu biyungu. Balukoni. Balukoni si nnyangu n'ate nga balukoni ate yekyasinze. Waliwo omwami bali ku lumbe lw'omwami yafiira bweru yali bano abakuba yaliko koma Afrigo n'agenda mu percussion discussion biki nga abeera wano ngola ku fairway n'oyitawo n'ojjenga maaso waliwo ekikuba ekivaako kati nga waabeera twali tugenze kavalinga lumbe olwo yali w'amaanyi bamutwala ku nnyonyi yafiira ku nnyonyi kati ovoye twatuukawo kwali kulya nnyama kunywa biki yagamba bamucelebrate naye nga bwe tutudde bwe tuti waliwo apartments nga mpanvu eri waggulu ssaawa 8 ogw'emisana yali muzungu na muddugavu ku balukoni eri waggulu. Omanyi nga bali ku mwaliyo ndooza nga gwa 18 bali mu kulya binyumira ate eyo waggulu. Ngembi zikaaba oba olaba Katonda engeri gye yatondamu ensi. Negamba bano storage. Olaba laavu omukazi gwagikuza. Gwe ky'obumanyi omusajja ebbanga ly'omala ne mukazi wo gy'okoma okumuwoomerwa. Omusaayi gutuuka ne gwegatta. Kyovolamu abasajja bawa akayingiramu booti mukazi wo ng'omala. Obuwomi babususse. Buwomi. Yes, babususse. Obuwomi babususse. Kati ekyokukola kye ki? Mufuneeyo nabagambye waliwo ne kageemu akalala. Abakazi obutagamba nti nze musajja wange mmaze omwezi. Omaze omwezi kuba tawulira feelings zo. Okay. Toyina ozisikira nawe toziyina ezize. Ate abakazi bali active nti olumukwatako ezizijja. Naye omusajja wayinza n'okukwatako n'ogamba ye kino wakiti nkwatirira. Ate nga gwalonda mu bangi. Olw'ensonga omusajja omutwala ku rutiini. Kyeyakoze jjo, kyeyakoze ndya, kyeyakoze jjo, kyeyakoze jjo. Buli yetinga eyo obuntu. Kati ffe waffe wange ne mukazi wange tulina kaludo. Buno buliko n'amatatu. Agaliko gundi. Buno bakola bwati kino okubamu. Obuliko styles biki? Ludo yennyini ono yennyini. Kati nze nina obwo dice obuliko styles. Mukazi muteeke kaludo. Omugamba akuba munne yeeyambula. Okay. Game bwenjikuba esooka nga njako essaati. Okay. Naye bw'onkuba emirundi n'emirundi nga nzijjako. Paka bute.
bwe tutuuka ku bute era oli waakuba nga weegaziya bwoti Semanengene nga bamulabako bwe bati naawe ng'olaba ku kya Adamu ku kya Eva ng'olowooza waliwo atali yakitinga kisoboka kozi olidde mulimu muudu mutaddemu ate asinga okukuba munne yadda waggulu kati awo mba newe mukazi nankuba ng'akudda waggulu ate balina ati omukazi yenna bw'olimuwa omutaka oyo n'omugamba mukozese bo bamanyi we baagala obateeka gwewojja ku bino n'ekyokola tebabyagala ye amanyi kyayagala era ekibaafu era gwe bw'oliteekawo bw'oti omukyala bw'oba oyagala ng'omumatiza bw'olikola bw'oti ky'owulira akola bw'ali bakutta omukulu n'atandika omweyisaako bw'ati ekyo kyayagala funangayo akadde okikole kayinze mukazi wange mukugu nnyo mukuba amatatu era amatatu mba mmanyi yagenda okukola ki okuwangula bwe mba njagala yabadda waggulu mugatuza nnye matatu nze mukazi wange erinnya lisinimuyita muyita bebi kitegeeza bwe ne mukazi wo muli baseegu tuli baseegu mu mbeera zaffe bagamba n'omusajja alunambiru yakiyimba beera malaaya eri omuntu we mukola ebyekimalaaya kyo weebikka biki alirabako ddi ku ntumbwe muleetewo bu challenges nti fe twateekawo kaludo era ogenda okulanga agamba tunakuba ku ludo nti ye genda maaso kojja nga tukuba ludo kati ako bwe kati akaludo mukazi wo buli wabeeraawo n'akalowoozaamu omubbi ne bw'anaamubba era nze nsiiba mbagamba omukazi owange okumubba omubba lwa ssente toyinza mubba lwa mukwano era atuukeyo n'agamba naye eno gyendi nga kuba abakazi kati nze mukazi wange omanyi kimmanyi kyokkola asobola okuyingira ekiyigo owana agamba njala genda mu kiyigo njagala kugenda kunaaba ne mmanya nti ne mmusookayo bwe mmusookayo olweyambula nga mugamba nkugina nga tamanyi nti nga tamanyi gyendi naawe obadde nze onkanze kati obo bwokka fe bunaku twegatta unadeire bunaku neegatta nze waka siweza lunaku neegatta ne mukyala wange ate nga nebweru weegatta bwe mba nfunye tojja kwabika yingini kisobola kati nze ddagala nze nditunda ate ndyegezezaako naye yalikoowa ogw'omutuga nalaba kali waliwo naleeta ecupa yali efisseewo nga tejjudde naŋŋamba wabula bebi nkwegayidde kano kakole ki kaleke kajje wano katonywereri nga tamanyi ewe mba mpima nnywako ne buno obufisseemu nnywa nze omukazi alikayo n'agamba nti akyo teyantuusa kuba tuli ku social media akomentingaawo omukazi alivayo n'agamba nti akiro tewankolera kyenjagala si kwewaana n'avayo n'agamba nti kuba nze era weba sikwewulira bulungi kikimba nkunonyakoki ngenda feeling zange zintumye kyogedde kituufu okitegeere naye kati muli emugamba nti maze ebbanga lya mwezi omala otya obbenga n'omwezi nga muli kitonde kikazi ku kisajja omutateekeddwa kumala ekinene nnyo muwe mukadde ng'ali mu nsonga zaabwe oluzivaamu bwati mubabikirewo kalakata eri system bagikola nga buli kadde erina ofulumya amazzi erina okweyoza okimanyi nti nno okwebaka n'omukyalo oba oyambaye kumwoza munda mu nseke abaana bonna abasinga ova ku kyeyaga katonda nga sirimba bajja mu ddwaliro n'abawala system nga zaafa ogenda okumuwa eddagala erimu cleansinga munda banne n'asooka avaamu ebitole by'omusaayi naye nga tali ku family wabula system amaze emyaka 2 ng'agitta 2-3 teyeegatta lwafunye edda ku bibiringanya neyeekalakata nammwe abakazi bannaye abeefuula abakozesa buno obuntu obuzungu dildo waliwo omukazi yakandaga dildo mune kati nonkubuli ekyo tekikyali kyakweka kabawala babeera ne dildos mu bisenge byabwe nanganze ashirola bakano kentegeera n'akasama sayansi nekatandika okolayo kati ogenda omutuukako anti nga ne tipa ekyukirayo I know
kuba kali masannyalaze gaba gakuba buko bibiga ati nze we mpulira nti olumizi bwange nzirako ebbali naye omusajja yonna bw'oyagala okuwulira nti Katonda yatonda omukazi n'amulungiya kungulu n'amulungiya munda n'amuwoomya genda ku mukazi yazaalako gyeyongera okujjakoma okuzaala omukazi yazaalako n'obuwoome gwe kale kankubuuza olowooza lwaki omusajja bw'abeera ne mukazi we gyakoma okuwangaala naye gyakoma okumuwubira n'agamba gwe ndisanga ku mukazi wange naye ng'omusajja amaze n'emyaka 15 omukazi yazaalako jju okimanyi nti nootuuka ku buno obuwala obutazaala kwe kaba sikenzi nnyo ate akeekuumi ng'obuntu bwako obulira eri wansi nga ne bw'aba nebbina nga wakumala kuteerayo kilo nga 3 omusitule bw'oti otuuke olya kale ekizinga ekiwombe bwe bateerayo piro wansi beebo buli eri wansi okasanga tekakyamanyi okuteekayo piro nayo sitayiro ani agaye nti sitayiro tebagikuteeranga nolowooza nti sitayiro aba munda omukulu aba ayagala omukulu asembereko kumpi abenga atali eri mu bubina okiwulira abawala muteeketeeke bannaye embeera zammwe oyo kapito wo abaana basiye balinnya nnyonyi bagenda mu Amerika gye baba wasiza lwa buwoomi gwe nakyejo oli wano oganye okwefaako amalwaliro weegali bw'oba tozze wange genda ew'omulala naye nga weefuddeko okitegeere so nze ekitonde ekyazaalako omukazi yazaalako kwenfiira wamma gwe atanzaalako tonsala na maaso sina kyenkwagaza aga amabeere gagaagira genda ogaba buli obubuka obukula obukuzi nze ndeka nze manyi kyenjagala buli bufa kuyingira nze nnoonya experience na buwoomu babeera nekwano ate tebasaba nnyo ssente kati muvubuka ali eyo ng'oyina ekyana wadde kiina abaana wadde ng'akyagwa ebbeere kikwate nga zaabu ebyo bikutula ddiiru mwatu bibeera biyonjo biyina zikkeya ebyo okimanyi nti akawala akatazaala kasobola okujja nkajjudde omwoya ekyo ekirevu kyo nga kitono n'amatama ng'onoonya manoonya ofunye evvu nga tobikuunyuula tosobola bikuunyuula nga nno wakola bw'oti osooka ojje ku naye omukyala yazaalako abeera smart jjukira beerongoosa buli kadde ne bw'ategeera nti ashira mpise asooka funa sheva n'akola ki agamba tomanya n'akwata namu n'asikambulamu nayeetereza yenna ajja nga package yeeyo naye oba agamba waye kiyinza okuba kiyinza obutabaawo ye abeera ready waliwo okuwola gwenagamba nemugamba naye okusakaatira oti yegwe omu ku bajulizi baali basakaatira tebaamwanga bintu tebabimanya tewasoma buwundi enviri zimu n'emyezi okumuto wansi wana ategeera yabanga n'ekyenkwawa nga kiyiseeko nga kiringa butiko obumeze ku kiti n'okigoba nemugamba nti baŋŋamba UTIs ono tezikwata konze UTIs vu oba nfuufu nti ejja bweti neekuma ku byoya okitegeere nemugazi sisobola kyekiwala nakikwata nekigamba kwata yingira ekinaabiro naawe okikola ki nekimwanyula ng'okoze bintu ku nsi ya Bukavu nzawa buli muntu yenna awo abantu sizannyirawo media buli muntu yenna akola naawe okola ssente mission yonna wali ki kye bayita okuba obulungi ng'olina njagala kuba awo naabavuga emmoroka ennene nga kyogamba spasio tesobola kutambuza muntu kumutuusa gy'alaga naye n'omusanga ali mmoroka ya buwumbi 3 yeeraga atereeza abakazi bakole ki bamulabe kati nze ntuusa ate ku mukazi nzannyirewo eyo nsonga nkulu agu newe mba nze ndi munda newe mugamba nkutwala kukyakalamu bweru wa ggwanga nkutwala London sivaamu mala kumaliriza mikolo nensooka nga badde ogamba ki kati ekiwala wakikwata n'okimwa kimwe yes kyemanyi tekyakayana kyali kirungi nga kinankole bulungi tekyakayana bambira wakwati kyali tekyegabaagaba nakiwulira n'okigamba gayuula nkigamba nawe beeramu kale ntandike ntya nekigamba nze ndi walutomeka ekisooka kale
wenazimalira ng'omukulu yenna talinga embuzi gye bamanyizaako eddiba nti konze tugende gwe tofa kuwanga jasigala ng'ayimiridde mwekakasa tugende wali n'ofuna akamaanya kyakalina nga kimanya muno mu nkwawa mukka kitambula nabo nali waakyo ogenda mu maka g'abawala nze muwoomya lwaki sigendayo wompitya naawe wonneesiga gwe bajja kukubira mu maka g'abantu tewali agenda kunkuba olw'ensonga kati naawe omusajja okunkuba bamusiru nze mba neeyise ayinza okujja nga yasasula renti nakubuuza wano wozza osasulawo kakati bw'obanga ali okifunyeko omusajja manya towooma kuba senga owooma omukazi yandirulunkanye kuleeta ate mulala wuwo ate ayinza n'okusanga gwasasula nze ndi mwavu sina ssente naye gwasasula ssente kitegeeza tolina kyomanyi weetereeze tibajja kukuba shiro tewali asobola kunkuba nkikoledde mwaka gumu oba 10 omaze ebbanga ng'ogenda mu mayumba g'abawala nze okugenda mu loogi ngenda ewuwo okugenda mu loogi ogenda mu nyumba y'omuwala ate ne wendaba egundi eki kati omuwala kambuuze ng'omuwala bamusira okundita mu kaseera komanyi bbaawo kajja ayinza okugwa obugwi tasobola kugwa sugar daddy bagwa bugwi teri sugar daddy agwa ekyo nkikubuulya era sugar daddy agwa oyo aba tayagala mukazi okitegedde oli sugar daddy kitegeeza alinayo proper man we alinawo kafumisi we which is Ashiro nga weewaana nnyo Ashiro naye waliwo gye nagenda yali ex wange naye nga mwavu nagenda okumusanga bane nga alina apartment nga mwavu oyo omwana n'omulako nze nayingiranga naye ebbaala ne bagamba abasajja ne baloba ng'omuwala yamaye agenda bbiraba tava ku nnyonyi kati naye yali muka wansi awo naye ekituufu omuwala osobola okuba nayo kiro leero nga lwali saawa zino saawa 10 ez'olweggulo nga mukaaba obwavu mwembi nga taminamu yadde olwataano ne bukya ku makya ng'alina akakadde ekiwala nga kyate naye waliwo natyawo namugamba mugamba bino ebintu byonna babifuna otya nga bya bbeeyi ne mugamba wasasudde yandi tyaa wano wange Ashiro ne mugamba ekyamazima amaanyi mpulira nga agagenze gwe mulundi gwe gwasooka okutya ng'ogenzewo omuntu gwe mulundi ogwasooka era ogwasembayo okutya wala ŋŋenda wamanya nti ekintu buli kimu kisoboka kati ekyo nokimanyi omukazi waba gambe jangu ondabeko ewaka bw'ogaana obwo bwomi tobwagala ate oba tomanyi ate omukazi ewu abeera free nnyo bakazi battisa akisussizza omusajja bwakusanga ewuwe wobumanyi sigwagisa so lwaki oba towefukamira kwetonda omusajja bugembe yagamba amavivi tegalimba muge mukamwe nze badde simanyi ate nga olwakyakuwulira bawulira awuliriza omusajja alina obadde okimanyi okukuba omuntu omala kuleeta buumi kati bwakuba nga oli mukoddomi we bw'oba musawo nga omukazi we yabadde afa ng'ozze mujjanjaba omusajja omali amala kubuuza gye baliko ssebo bakuyitaani wano tukuyitaani wano tukuyitaani kati bw'osiri wali n'ogamba ate gwani abuuza abo bagenda kuku bali bansanzeeko omusajja nenatunula nga kayumba ka layisi nenga ono omusajja yenna neno olubuto muno mwagwa naye tasobola kupangisiza mukazi nyumba erabika bulungi wanenye omusajja nga nawe mwewali ogenze kati ne mugasimbagana yajja n'ansangamu naye bwensobi yali yange namaliriza emikono nayingira mu kusaawa ng'eno olw'eggulu ssaawa 3 ankyalimu aye nga twamaliriza dda ng'okyawumuddemu naye era nabimanyira nasanga olwala lwambadde bokisa ya musajja ne nugamba wagenda mutawe n'ogula eno bokisa nangamba aya bba wange bakadde kankole egyange ngende nze mba nfulumirawo wakiŋŋambira n'emikolo sikola Truth Media oba otidde era atatya musajja munno beebuusa nga be battidde mu okutya nsonyi obuzira kitiibwa cowards live longer nze I'll tell the stories
nja kunyumya engero. Njagala ombulireyo kale ku mawulire agafuluma. Bavubuka ati bawulira nti bamutidde mu nju bamukutte n'omukazi n'omuwala ne bamutta. Baba kubanga emigoba nte. Edda. Ne kati ebintu okimanyi nti nno bw'oba omanyi oli sugar daddy wadde olina ssente olina kweyisa nga sugar daddy. Sugar daddy amateeka gakufuga tokkirizibwa kugenda wa muwala nga tosoboze kukuba ssimu. Ekyokubiri tomubuuza lwaki okutte essimu gy'obujjude otayina. Tokkiriza mubuuza nti ovaawa. Gwe ani amubuuza? Sugar daddy tabuuza ebyo. Oba nnyongeza buno obu spare tire. Oliwo okujja mu kizibu ky'amaanyi. Mmotoka yabisa omupiira yewo ka spare tire kateekeko. Okimanyi nze nirabira n'okwera nti nnamu spare tire. Omupiira we gwali mmotoka we yabisa omupiira we mmanyire nga ekituufu bonna basinga. Ati ye gwe sugar daddy towooma na kuwooma ensawo yo yeewooma. Kale ko omwana we yagala embeka mulabya nnaku. Temubalangira bulangizi. Babayambako mu bizibu ebimu. Kizibu kyotasobola kukola nga ggwe like financially be babeerawo. Anti tubagambye naye amanyi kiraasi ye waagwa. Ayinza okuba yasinza amannya amalungi ku saving. Omukazi okimanyi nti sugar daddy ateekako baby boy. Sugar daddy. Ne ggwe amuwumira n'ateekako mazi. Lwaki? Ati kati era nga okuba essimu jjukira ffe kati buli kadde oteeka n'awamba waliwo akubira ono bamuyita mazi ogwo gwantama nali nze sina kyengwagaza gu blocking oguye oba gwaba akina kugaana omusajja olaba eyo n'okubako n'eyo n'olaba kuliko baby boy n'olaba oli kuliko mazi ogamba oti walayi wobadde omwaka kadde otandikamu wabubiri kumbo era abasajja mwegendereze nnyo bw'obunnya bwe mulaba. Bw'oba kuliitiriza okuswitiriza omanya gwe financial muscle. Ate gwe bavuma ate naye gwe bavuma kalabe n'olutwe yegwe namba entuufu. Gwe sookolekenya alakubuuza. Nina bwe bangamba gwe ne Don Chris mwakola ebikolobero babiri. Don Chris wakola ebikolobero babiri ebyokubba abantu. Timwabeera nnyo babiri. Don Chris yali mukwano gwange. Ate mbe yabba nange yanzibiramu. Omanyi kyaliwo. Yanzibiramu yandekera ebbanja lya milioni 8. Ku luno. Wabayi. Jjajja litya. Nalina station gye nali nkolera. Wane waffe waggulu wano. Nga Mulanga. Ate yampa. Yadde ataso. Yampa yadde. Ne biyingiramu ne balooya. Kati ng'olina oddisasula. Nwanye n'ebbanja daddy. $80 million. Tipo baba bajagala empewo baagigwa giwa. Go weteekayo nga second. Every second on media ku mpewo counts. Oli ne bw'atonya butonyo olaba buli muntu avana ba mwandazeeko kati gwe you don't know the space you are. Naye gwe akasajja kagezi. Katya Don Chris mugezi. Don Chris mugezi. Kati mitwe gyaba okimanyi nti Don Chris alina okubanga ebbanga lyamala mu ebyo ebintu alina gwe yatwala adde bweru. Kuba nze gwe njogerako mu mani. Natandika okulaba Don Chris nga agira bicupa. Nga kolaki? Nga alonda ebicupa omwo mu Nalukolongo n'ebyo service club. Yalonda. Yali mu club Don Chris. Eddie. Eddie yali alonda club oyo gwolaba Nalukolongo awo. Ffe twali tubeera awo Nalukolongo awo mu masanyiza outside awo nga otupangisa. Naye nga betugobaana tugamba ekivuka kijja kubba entamu ekyo. Wallahi okuli enkaafu gw'aveeyo abyegaana. Ne tuvaawo ne tugenda tuzimba eri Bulenga. Nagenda omulala naye ng'ali Bulenga. Nga mbuuza akola biki? Ng'omukulu atembeya majaani. Majaani gano agakyayi? Baali bagayita Ouloti. Walaba ku majaani ge baali bayita Ouloti. Nagawulyanga. Ouloti nagawulira. Aye n'erinnya liyinza okuba nga
ayinza okuba yalimu nga second nga yakola second kwa oloti nayo nagawulirako dda aye negebulula nga yeteekamu naye ng'owookubiri oyo omwana mugezi nga Don Kulisi n'empala abeeramu etya aba ne bbaaga ye ayingira supermarket ku supermarket n'amajaani ate ajja kugamba kati fa ku kyendi kati biri bya anti era omuntu gw'amanyi gwe amumanyi gwe yenze bw'aba wakana baali balonda waliwo bannassa alina amuvubuka bwe yatambulanga naye bamwita nassa waliwo n'oluvubuka olutono nga balonda ebyuma sikulaapu nga nno ffe tusoma nga bo bakulu nga mukulu alina emyaka emeka we yalondera nali ku siniya 3 naye ng'omulaba era muvubuka aweza ana nga mukyafu aba mukyafu amuga agaweza ana era nze bwe namulaba nga yeeyagala namugamba dadi weeyagale kukkiriza oyo omwana ayise mu kubonaabona oyo omwana ayise mu kubonaabona tulaba sikiini ye kulabika bwetyo kakomando oyo omwana yali ekikomando oba ng'asulawa 2 supu 3 ofuna ebijanjaalo olusu ne luguba omuntu osukka okulya ekikomando era oguba oyo omwana n'atambuza amajaani kati addamu okulabagana nga nali nga nsomere kogondi ke IU nga ninawe nali nkolaawo ka TV nga neeyiiza gayi ne mulaba n'amajaani nambuuza oli waggwe biki nakula ne nga ng'alina n'ekikazi ky'atambula nakyo nga kiba kyetisse amajaani kuba kye kibakuba mu mawulire kikyala kyekyo sikimanyi saaliyo mu majaani waliwo ekikyala kye bakuba mu mawulire naye kati simanyi oba yeegaana bati yatunda ku majaani ge bayita oloti kati nakugamba amajaani agakola nagamba ayagala kulanga namugamba basobola okunnangayo amajaani gaye konze bandesobodde naye obuzibu tolina ki sente yali awo asooka ali ka TV kaali TV bagita KSTV njijjukira nga eri affordable ya musumba sente afuna asobodde okyegere omuvubuka n'aleeta amajaani ku TV ne muga tegajja yita tekuli UNBS tetuliko standard mark kwaliko stamp ya UNBS maama enkeraze emikebe nga kuliko UNBS nga yagijewa yagenda ku NASA n'akubisa ne mugamba empapula za UNBS oziina nagamba gweranga ebisigadde byange ye Don Kulisi oyo wamugamba nga talina na mmotoka sokolireko bwamugamba kuli weyagaleeta okusooka wamugamba ki zalinga leero akawungeezi tetukwatagana nagaleeta enkeera bwe yamanya nti ekizibu ekimumisizza empewo ekyo enkeera adde ayina nga stamp kweri UNBS ne kalogo kaabo gaali gawooma kubanza nagatwalanga ewaka nga genywa tegali gabwere tegandi kuwoomedde watwalanga gabwere agaali nga gawooma nga alina musebo n'ekisubi yeyanjigiriza nti majaani bakubamu perfume y'ekisubi ng'olwafuuse kyali wange tugenze agasuubula ali mu Owino yerangana nakubamu perfume agikubiramu naawe wennyini kasita ava ku Owino weetola bw'ati omwana waffe abutandise kati era bamwepangako wallahi billahi talla asobola Don Kulisi magezi akasajja kagenda nyiiga ate mwogeddeko bibi teyatta ku muntu saamulaba talina gwe yabba nga agisaako maanyi saamulaba magezi naye wano oyo omwana atunda amajaani n'abikoowa ŋŋamba tutandika okunnanga ku mpewo oyita abawala abaagala okukola afune ttiimu etambuza amajaani nga yabikooye kati ng'alaba ndowooza nga tegezze naye kaali kasajja akeebuuzabuuza ennyo kankozesa bana lutugwe lusajja kwe kankozesa kangamba tukoze tutya
nyenga gamba olina okufuna ekitebo osinziira wakaali kabeereyo sumbwe ng'ogye kava kati wasinkana ng'olaba nga tonatuuka mu mafiina waliwo awo omuti ogwaliwo omunene wakuba bagugyewo ennaku zino nga bwe kabeera nga wetusinkana meeting yaffe webeera ofiisi yammwe tutusinkana awo ne tunyumyawo ne twogera ntambula ne tugenda ku KSTV ofiisi yali muti kati nga kaŋŋamba njagala tufuneyo abawala abalala tutambuze so that we ne bwajja ng'alina emitwalo 2 nga magoba naye nkuŋŋaanya naku nnyinza okufuna emitwalo ameka ne mugamba tetwajja kukkiriza kuba tulina certificate ekukkiriza kulanga bakozi naye kye tuba tukola atuse ku sirasi zaffe anti abawala omumanyi abalabye emirimu bambi ate kati nze engeri nakolanga kikyo ky'abavubuka bakiyitanga youth race nga ne youth platform bankyazaamu nga nyina amanamba mangi bwenateekanga ku status akasajja naafuna naŋŋamba abantu gwe nga bazze bangi naŋŋa abantu bangi abatalina mirimu nayenda kukuleetera ayingira atya Doni Kulisa ayingira atya ate mu by'okufunira abantu emirimu afuna abawala ndowooza abo bafuniramu obutakkaanya n'oli omukyala gwe yalina nga bawala basuuse obungi ate anyumirwa okweberega awo Doni Kulisi nga yali teyeberega ali siwa abawala Doni Kulisi yalinga era abakazi be namulako ngenda bakubuulira mu maaso nalaba oyo omukazi n'omulala muyimbi oyo yekka gwe nalabako teyali wa abakazi nnyo Doni Kulisi obwongo bwe yenna bwalinga ku site kanange nina ababiri bemmanyi nga sure n'omu pressure zaali zimukubye wano we baagira nga bamunoonya okitegeera naye bo bali mu mawulire kati Doni Kulisi aŋŋamba omanyi ngenda atandika okufunira abaana emirimu abaana bangi bajjeko ssente atandika awo bazze banoonya mirimu ate bajjeko ssente basuka obungi kati bamajani yabawa ne batambuzako kye batambuza ssente n'azifuna ye yafunamu ssente okimanyi nti yali talina mmotoka nga nze munoonyeze emmotoka twafunanga bakitani chipsam nga tusasula emitwalo 4 olunaku Doni Kulisi oyo gwolaba n'atambuza n'agitwala emmotoka n'atambuza nadda n'amuwa ssente ze nga tanadda akamotoka kati emmotoka atagifuna ng'atandise okufunira abaana emirimu mbuuza atya abaana be bayitirira obungi oyo omusajja okumala lukozi olwo olusajja lwatambulanga dduuka ku dduuka mu tawuni nga oyagalayo abakozi njagalayo 10 eno n'abajjako 2 okwewandiisa okufunira omulimu ate nga ku mwezi gwo bw'otuuka omwaka ekitundu ogusooka omwezi ogusooka sibo aba afunidde ekituufu naye ng'edduuka limu asooliwa abantu 10 emitwalo 2 ku mwezi gwo ogusooka ate nge we yateeka awo nateeta awo baali bakiyitaani waliwo ekyasooka aleete quick jobs yaleetako ne quick jobs yalina quick jobs yali awo ku Ntebe road then alyoka afuneno waliwo ekyo kyeyasooka awo nateete ekigundi ekigundi ekinoonyeza abantu emirimu naye nga wabeera omuntu nga walaba gisuseeko manyi temubula balugezigezi awo nga ggalawo bagenda okujja enkya nga taliiyo nga taliiwo Edi nga yabombye n'esente zaabwe ate nga ssebo ogenda okugulawo nga tewali yadde akakompyuta nga wapangisapangisaawo olunaku yapangisangawo emyezi 3 namanya myezi 3 nja kuba mumaze nga maze era nga gamba omulimu ogenda gufuna myezi emeka 3 ng'alinamu ate nga si 2 bwe buno obulimu bwa wansi emitwalo 2 emitwalo 4 abantu baagala mirimu gya 6 bya ofiisi mitwalo 5 4 kasajja kakuŋŋaanyanga ssente awo ngezo ssente ozisaba omuntu okumufunira omulimu ziba ntono gyali okitegeeza zaziyiriba kati amajani n'agakendeeza ne bimusuukako kuba yatambulanga 40 potona nga agatwala yatuuka n'agenda yo newala oyo Doni Kulisi yava mu scrap n'agenda mu majani n'ajja mufunira abantu emirimu nga naye afuna gya wano si bweru kati adda ku Ntebe road awo ng'ateekawo ofiisi yali enyirira
ng'era addamu abayita olwo muteeka ne ku TV mulanga kyafunira abantu emirimu naye gw'omanyi akalango kamu kaayitanga n'afuna amasimu nga 10 ekintu bayita TV kirabedde abo bonna ne bajja kati abaddukako enateete wali adda ku Ntebe Road nawo n'ateekawo ne bayiika era eyo n'avaayo nga nabo amaze obbakuba n'asemberako eno mu maaso kati awo woofiisi yali emuleetedde akabasa eyo mwajja omusajja oba yali mu luwo ate Don Chris nga teyasoma tamanyi wandiika ebisinga abiyize bukulu kyemmanyi wano naye nga amagezi gamwesera oyo omusajja alina amagezi ate mulogo kitegeeza nti mulogo abepankira ku Don Chris bonna abaali bamubanja yayamba buyambi abaamukuba bonna mawulire yayamba buyambi gwe mmanyi nze yakubyako omuntu accident mulogo ebyaddala ngenda mukubuyirwa akakantu kukalala kuba nti kasika oyo omusajja buli yali amubanja n'amwogerera ebibi yaleka muleke gwe bayita Don Chris n'alondamu n'agamba ate ojja kubasanga nga bonna bamukuba baasiraana abamu naye nga tetumanyi oyo omusajja omumanyi yagamba nze omuntu ankuba mu mawulire yalina ba lawyers abawera 7 mu kampani ye naye wawulyako gwasibye naye nga ye wano olowooza yavanga Zanzibar tebamulabanga ng'aba wano yabasukka yes kituufu nekiraba kaakati oyo ye Don Chris afuna awo entebe kati awo mwawukanirako neŋŋanda omusajja ono ebintu bitegeera nga mukwano gwange nze nga simanyi nnyo mirimu gye naye nga muyambako kumulanga kale ng'omuntu gw'omanyi bw'aleeta bizinesi awo ne mwawukana bwe nalaba nze omusajja ne ŋŋamba ono gaalabika mufere omusajja ajja n'ayombera awo nga yamba mu luzungu Don Chris alumanyi yali ampisa era nga tugenda teekayo kirango kirala ku TV ku STV ne ŋŋamba Don Chris alabika ebintu bye si byalaali ne ŋŋamba wanyi n'omwenenya njogere nangu n'opaluwa yali anjagala nnyo olw'ensonga nze nali simanyi nti tamanyi luzungu ne kompyuta tagimanyi kati nze nga mpita ne mukolerako ku bintu ng'omanyi talina budde kati ambulako we namulabaawo entebe ng'alina omusajja gwayomba n'agala myezi 6 sifunadde mulimu naye nga ono omuntu si mutuufu kukola ki kukolagana naye nagenda okuddamu okumulaba nga wayise ebbanga tuvudde olwo ne muzi covid maama nga kati wali wembuuse wali yali bwe yaviire eri ku ntebe eri gyasookera aguzeyo akamotoka ka Sienta ka yero aguzeyo n'ebisaati bya yero ye weeni alemu nnyo nabimulabamu wabimulaba mu vidiyo zakomawo kati nkulimba nga ka Sienta ka yero ka cream ng'eyo langi bwetyo n'akavugavuga n'abula olwo ng'alangisa n'onnyirira n'empala akuba ziyisi kyamwazika kikireza toke nga wali ng'omwazika empale n'engoye twakyalinganga yaŋŋamba ng'agenda gundi mpa ekkooti anti nze nali w'amasuuti nga muweereza okay Don Chris nagenda okuddamu mulaba mba ndi Wasuna Ben ku Makutano ndi awo ne ŋŋamba ate omusajja story ki nga gayi bakuuma na mukuume uba
Bamuyita Uber. Aba Uber. babayita Uber. Mugamba Eddie. Ngamba naga Ashiro kanzije nagenda nindwa bagaya mansa sente konze Eddie wadde mumanyi muyaye naye kampe ku sente. Ngomukulu bamukoledde tenti yiye nangamba jangu wano mu tenti yange. Olunanga erinya ndifunyemu nzine empere ne Suna Ben. Nangamba goche ekiro nangamba olwali wano ntinda. Ofisi yange eri ntindo jja kujonda beko. Enumba. Ntinda ngenze kunona sente yazimpa kwolwo. Aka yampaye milioni. Kweso yakukwata. Gwe milioni ogimanyi ebiri nga togyetegekedde. Nenda okuyingira mu ofisi yenge enyirira nengamba gala kono yetereza bambi yamana nabiterezo lwatwala atebe weru. Kumba cyali mu katiba ke kati yakalongosa mbolo. Yalongosa katiba etaka akozesa lya bumba sene lya bulijja. Kaina mwe kikazi we natya nenga dala gaya gaggawala. Ekyeru. Oshegedde chichi sita chindi. Wageni yange chimbi kyekiriwo waliwo kino ekyeru ekyabayombya ne Mickey. Kati ate ekyo kirala n'ekyo bambi kyamuluma. Ate kituufu byayogera ku Mickey kituufu. No nze nabimanya nga olaba ani Puma nga bakawukana ne Mickey. Ne interview nakola ne Puma nga bakawukana ne bwe bati ne Mickey. Tetwabyogera mu gundi. Naye story yonna nga bwe yali. Ate n'ekyo ekikazi yakikolera ekivundi ekitwala abantu. Bambi ekituufu. Doni Kristo kimanya ateeka mwoyo omukazi milioni nga 25. Kisoboka kubanga n'amukolera ekifo yasooka kukola kya mukazi ekiri. Okimanyi nti no oyo omukazi yayinako bawunsomu gwe bakwatira mu motoka ye. Kati byonna byonna nzigambye Puma yabiŋŋamba. Era n'olunaku ne Mickey bali bamutegese omukwata omukuba. Yali amutegekedde eri Nansana. Kituufu. Puma yamugaana okugenda. Namugamba obudde buyise atanga kasajja kamusonyiwa busonyi kuba kayina art to nti Mickey mugezi naye kwolu kali kewaddeyo naye nze yona story Puma yaji yonna njirina we nti mutano kati musanga bano bani Saimo okusanyuka gamba gundi bamwitani Brian Makona bamwitani Brian Wako ngali muri boy bajolongo oli n'engamba yi ngaba mujoronga kasajja nkamvuma we ngamazi n'engamba yeji n'engamba nzani atafukamire na gola osanze yo star artist yompya kamuga gwoto siri wala binnyo byo gende eri n'engamba labo musajja akamba ekikazi kigamba nze ne simu yange bajibye agamba oyagala simu ki awo 15 zali zaliko nja 15 Pro Max ala doni Chris ala wanji leta 15 Pro Max omusaya nanja sente bando n'abala ko ngaziri bweziti etano n'engamba kasajja kafuna sente kazi kuba ye ali yazikuba okimanyi omulabo obulabi nga omuya yali ya settinga management ye nga tabirimu nga ba managers olabe bali abasajja benyini abogerwako oshegera bonna abakozi mu bakozi bete wali ataasoma okujja ko shifulo wozambi era waliwo namusanga nga ayomba n'agamba muteeka mutya shifula ku gundi kuki bagitani bawali bamutete ku help desk awo maso mumuteekako mutya oyo ataasoma si byagala ebyo nga ba lawyers we bali wallahi nga tosobola butawaayo ssente zo kati alina manager oyo yamubba mumanyi kati oyo manager waliwo guy ali London naye nina mu connections obutono nange ankubira essimu olunaku oyo manager lwe bamitinga ne Don Chris ku wano erweza kweyo egundi erweza agirata forest biki forest resort forest resort erweza lwe bamitinga ne boogera nze nalina okubawo nzeko wa kamera wakuba nti nali wala kati oyo guy manager yali bwabba natandika ebibye naye nafunamu sente alina mukazi w'omusajja gwe yali ayendako naye ng'omusajja aliiwa UK omusajja n'aŋŋamba njagala kuswaza ono guy kuba mmanyi Don Chris ayinza omukola ebisukkawo
kati unfortunately obudde bwe baagira ate nga nange siri muki town ne mugamba banfuna omuntu wiki bina ngamba gwe nesiga gwe manager lugendayo nengo manyi nesi ya nga bagenda ku facilitating kulya kunywa kutabula te bampete facilitation oshege ne biswa naye nga ate yedo nukusana chamanyi nzija wabula oli aliwa bwe gambye doni police ngavuma buvumi buli muntu muli nga nze gwa wamu ku kitiibwa era abagamba aga Katonda yemba nimba brani wako ave yayogere omusajja yagamba omuntu asinga okuntegera yashiro yoyo ne ku live yagamba nga akasajja kasinga okuntegeera mu buli kimu era nga tayagala kunyiiza olwo bingi byeswa kwogera mu kamera tubireke naye omusajja nangamba ojidde mmoroka ki baze nali nfunye nga nguze haliya yagwa na kabenje waje kuba kabenje kale yakyali bwe kiti nagwe neyazikako nali ngenda ne mwezi yazikako Subaru nga ku show gwa yali December ku Christmas mwakola waje kuba Subaru mwegone n'omuwamu eno okay n'entunda nasoka n'enjimu yange najanga javuga mama n'entunda n'engula Subaru n'engula nange yange okay nangamba olabye we nakutendeka nakutendeka okukola sente anti kalabanga tekagala muntu atalekola yakutendeka okukola sente ngagamba nawe nakutendeka okukola sente oli mu bufere anti nga kyagamba takolagana na muntu atakola era ye talina mikwano yagala nnyo oli ku mulimu gwo obwongo buyiiya naye teyakulaganga nti mufere era wetoyinza muzuula nti mufere n'abaali bamukolera tewali yamuzuulanga nti mufere naye ng'obufere abulina ku mutima gwe amanyi ye nti ndi mufere nange bwe natuuka nagamba galaka yakola ki yatereera alaka si mufere nangamba mulimu amafuta leero ngenda tambula mu yiyo yali agenda mu sauna ssebo n'ekyalo ekyo egambye ekiyimbi nasooka njo $1 nangamba yiyo nangamba ngenda owulira ate gayi wate mufere ate nga nawe otandise omulangira namulanga ku TV namuteeka ku TV namulanga emyezi egi ebiri ogwasooka n'agunsasula ogwaddako teyagunsasula yampa cheeke ogitwalayo ne bouncinga olina kuŋŋambye mbu alabe kati yatwala yadde omulema ebweru talina sisuubira bwe yatwala aveeyo agambe nti namutwala aveeyo agambe Doni yantwala olina bwe yali mugezi oli omwana mugezi ate tali yavuwala era ate yagamba ye talijja kwavuwala mulimba kati wuyo ali mu kukola gye yagenda kati yadduko bwe yagenda kukola just emanyi yakendeeza ku income yakendeeza zayingiza neera buli bamanja baabwe yayogeranga n'agamba gundi yanziba nabo baategeranga embeera ze nti byakola si bituufu nga bakola ki nabo nga batoola ye Doni Police tumukomyawo tumuleke lange eddwaliro tuve wano kubanga kati ajagamba munyingira nnyo mu njaga zaaki zaze Doni Police ndi mukwano gwo naawe okimanyi lwako munaye ate ekyanyiiza ate nga tekyansigala ku mutima kubba munaye ate nange omuntu gwolabidde kuva mu buto wansuula mu buzibu mukama wange $8,000,000 sente ebbanja lyotetegekedde sibula abantu ashira sigenda basibula nga sinnabagamba mujje ku ddwaliro mbajjanjabe ku Siana Cosmetics and Herbal Uganda Limited olirida wa ebulenga wali ku mwenda ekyokubiri manyi abantu bangi babbiddwa mu habo nze habo wange mulongooseemu nkozesa owa wano nenkozesa ne China ne India wabika bimeka bisatu era eddwaliro lyange ddene naye ojja kusanga nti simanya lino lyagundi nzijjanjaba endwadde entono zentegeera nze nasoma si obusawo ndi musajja musawo
era waliwo amalwaliro genkolera ag'ekizungu. Bona Ebbamu hospital wali limpa emirembe liri awo ku poliisi y'Ekyengera weriri awo. Awo mbeerawo buli kadde. Mujje nze omwami we kiba kyamaanyi ga kisajja aga Katonda muggulu bw'otwala eddagala bwe litakola jangu ono ne ssente zo. Kuba omuntu olaba ali open bwe kiba ekintu kyamukolera agamba lyankolera, bwe kiba tekyamukolera nga tekyankolera. Bwe liba ate nawe omuntu we yaguzeeko eddagala kwata lisiiti yo teryakukolera ogiteeke ku ki sikulini ogaye teryankolera. Abatawaanyizibwa emigongo amagumba mwe nakuguka omwo. Nze nasoma magumba. Abalina emigongo gikuluma jjajjawo gimuluma amagumba gaki bano beewetamu bati beewetamu muleete ku ddwaliro ku ssente abo tebeetaaga kwebasa wansi n'omulinnyako. Ate ekyo kiba kirala, eyo physical therapy ekyo kirala. Ate abatambula bakootakoota bwe bati mwebase ku ttaka mulinnyeko amagumba gadde mu position. Ate ogenda kugaasa eno backbone tomanyi nti ya segment ojja kumwasa eggumba lirabikeko wali naawe okyodduke mu ddwaliro lyo. So abantu mbaleete bajjanjabwe. Abakazi bwoba olina UTIs jangu ezo zikolako omukebe gwa $5,000 ogwa UTI okujjako bwoboto eba full dose. Kwatandika waliwo omuntu nga yavaamu akasu wali ofunyeko omukyala nga bwajjamu empale bwati at least bakusembereza emmese envundu. Nze nina omukyala omu ate yeerongoosa ngamba tomuwulirangako negwe tewayendako nga nnyenda biki wamma omukazi woba ng'oli eyo ekyamazima ng'owulira UTIs omujjanja ate abantu tebakimanyi nti UTI tezijjanjabwa na ddagala zungu. Ate bano abageberako zikanula bagenda mu malwaliro bbanga kiri omala ng'era olabazzeeko kanula. Bairawo abaana buli mwezi babeera n'omugagwe buli mwezi obeera n'omusujja kukulu ate bayibo tuli n'omusujja naye nga kanula toweeteekako kanula jangu naye bwe litakolera ono ne ssente zo. Nze byange bya mazima sijjanjaba kisobola n'oŋŋamba musawo kino ate nina abantu bange kati ab'ebizimba munnabaana nabo bakolako. Nze sibijjanjaba nga nze naye nina omuntu abikola ki. Oyina ayakukuka mwene mu kyalo Butambala era gye nkusindika ne ngagenda ew'omukyalo oyo. Bw'oba naye toli musiru ng'osiima ojja okola ki nga bakasajja baali bansa $3,000,000 okunnongoosa ekizimba bakijjanjabidde $40,000 oba 60. Bw'okwata $10,000 n'ogimpa kiba kibi. Weewaawo lwaki ate baali batazikuwa abatafuna mbuto lyondiyina nga ggwe mweriri mu ddwaliro tuli abakazi babe ne bafunisa embuto. Sifunisa mukebe naye wamala weeks 2 nga tonnafuna lubuto oliteekayo otya balinywera ku mazzi gookya nesembeza amagi n'ogakwasa era bw'oba toli ready kuzaala tolisaba. Mbadde mmanyi eri eddagala engeri gyebikolako tino bintu byakufuna lubuto tolina diyingiriza wano. Kiba magige ge gaba gali ewala bakozesa family planning balwala UTIs n'atabifaako. Nkola ya mutwe panado akirya mu lubuto naawonya omutwe kati naawe alinywera ku mazzi gookya naye ndikyuseemu oliteekeyo mu butuufu bwali. Omuntu atannafuna lubuto package eba $12,000. That's cheap. Ebyange waliwo omusajja yaleeta maama we baaveeyo Gombo. Omusajja yaleeta maama we? Omusajja kale yaleeta maama we mukadde nga tava na mu mmotoka mu kutambula. Bwe baleeta ne basooka mbawa ddoozi ya $8.5 n'agamba agala nga lya layisi ndowooza nga amanyidde okubaggyako omududi gwabwe ate ne batawona. Next time omulundi ogujja okunona ddoozi endala ogwokubiri maama we yava mu mmotoka n'ajja nayambuka amadaala ng'atambula. Yali tatambula. Muzeyi kyennenkakasa nze ku bantu abalumya emigongo bazimba magulu sima biki joints zinoma ekyo kyo ne bwe mba nzuukusa eddagala lirina side effect omanyi ekintu lwaki kibasinga okubuuza. Siinaako side effect n'abakutuse nina era abambi siyunga neera nina omwami gwe mmanyi ayunga. Nze kye sisobola sikikola ki era abasawo nabagamba nabo baba mu ddwaliro kye mutasobola bane temubba bantu era nfa nnyo ku lisiiti y'omuntu saagala mbu ate wamukubye package busima biki already osasulwa. Kolera abantu batereere balange bagambe nti omwami wa Seyana
akola bulungi so mukitegedde naye ngo n'oluyimba omukazi yazaalako kwenfira bwafulumye wammanga awazaalako tulage ku bebi iye tulage ku bebi kati omukwano gwe nnina gwange gwonna kawere iye ogwange gwonna kawere kuba babeera n'ekwano ate tebasaba nnyo ssente kati muvubuka ali eyo ng'oyina ekyana wadde kiyina abaana kale wadde ng'akyagwa ebbeere kikwate nga zaabu ebyo bikutuula ddiiro mwattu bibeera biyonjo biyina zikkeya ebyo bibeera n'ekkeya bwe kikukwatako owulira kibebi aya owulira kibebi bibeera bigezi mu kisenge eddadi maama kitegedde ne kikukwatako mu kisenge eddadi genda subscribing ku channel zaabwe bombi that's Ashro YouTube Ashro UG SHIRO UG oba Crystal Panda ya Crystal Panda nayo so bona olabidde obeera buli kimu kikoze okikoze masabu okitegeera till next time naye ali mu kisiibo tuyinza obutamuleeta nnyo naye ndowooza ekisiibo kinaggwako tujja kwongezamu ku ka volume naye wulira kyendigagala okimanyi kisiibo kinaggwa jatukolere wali ku ddwaliro definitely nyamba bwona ajja tukwata abazze mu nedda sijja nedda lwakuba bansabye ne baŋŋamba ngenda kikola bambi bwe navaayo mu kamera n'enjogera kati abantu abasinga balaba interview eyo ne bategeera ki ekikolebwa eyo kati abaana ne baŋŋamba toyinza tufuneyo kifo kya secret ndi mu kukinoonya nkiteeketeeke gye mbanga mujja kati buli muwala ayambuka wali bamanya azze kugira bwe baŋŋamba abalinga basatu abakomplaininzi bweki mbwe wakole ki buli gwe balaba ayambuka baagala obakole ki bafunire ekifo ekyaki nga kale nga tebabalaba nga bajja okitegeera ekintu ekyo kiswaza okikola anti abawala okuwa nti oyo nayambuka agenda sikanfuli bambi myaka gyaliko teyagira teyasika ekifo ngenda kibafunira tebakusaba nnyo ekifo kiri private nnyo baagala kukola ki abasawo abasinga nyina abasawo ku ddwaliro sena kuliko abasawo 6 bonna abasinga bakazi abasajja tuli mu 2 wali omuwala nga yali comfortable na musajja baba baagala basajja nze njagala okole ki kye baagala kale awo tukomye olunaku lwaleero katonda ekisibo kiggwe tujja kuba tugenda ku ddwaliro nja dibalamusa abantu ojagamba lwaki omukyalizaawo oba tulimba eddwaliro teririyo ogenda diraba very soon weriri eddwaliro libalinze nammwe amiina